Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Nangulirako ko engoye, nangulirako ko ne ku ngatto canvas. Naye era si ye yabimpa wabula waliwo omusajja eyajja ng'ebintu ebyo biwandikiddwako amannya gange. Nampeereza ka message nangamba nti ebyo mbikuwadde my sweetheart, ondwisizaawo nnyo nkuyo ya Allah masbati beki mukwano byebyo naye ekikolwa sinna kigendamu nkyali awo nebuza mwana mlenzi Sam akola mu supermarket naye nga madam muchala boss amulibiza amutego obumaso buli kamu ne supermarket eno erina cameras. Omwami w'omukyalo oyo omusajja mukulukulu 50 plus ajja ku machanga alese ebintu n'ekiro n'akomawo ng'akimye mukyala we ne baggalawo ne bagenda. Naye omukyala agamba omulenzi nti ye wakiri bakikola omulundi gumu oba ebiri kubanga alina enkalamata. Omwami we tamulabawo tamukwatako alwawo okujja yabeera bize wuyo ku simu wuyo bikimbu yalowooza ku bizinesi ze zokka nenga Samu wakola bamusasula bulungi amazeewo kati emyaka 2 alabiridde famire yalaba aweredde baganda be buli kimu akikoze. Obuzibu buli bumu omukyalo ono amugamba bagende mu kikolwa ekyokwegadanga era yamusuubiza kumuwa ku sente bazirye zatakwatanga nako amukolero ne ka business akalala. Sam tonnanziramu nninda message yo. Some life is precious. God it well. Aunt Becky Mpata FC like your show. May God fulfill your wants. Mwanje Hakim from Kamda Community SS. Neyanze zanyo neyanze again. Wanje mkwano gwange kaliyesubula. Kaliyesubula nyama. Nze ngamba omukyalo ya muteno omulimu agute. Tamanyi nti omukyalo yana kyamagaza ayinza okuba alina obuzibu ayinza omusiiga ebibadde obanga alina ebintu byebirala kati ayinza okugenda mu maaso eyo okubitegeera ng'amaze obbigwa mwatu kyasobola byejjamu ate nga bijja kutwala ssente nnyingi. Ebadde nsaba omulimu agwesonyiwa agute ajja kufuna omulimu omulala. Wanje sebo abanyabo sebo wange kuweereza sebo abutele bwegane Thomas Nyandi wano Kasana Luweero sebo nze nalugamba Sam ndereri yo mulamu bugulwa naye omulimu afuna omulala omulimu ajja kufuna omulala ndi musabye ekyomukazi akiveeko saagatte naye omulimu aguveeko esawa yonna ajja kufuna omulimu ajja kufuna omulala. Hello Becky. Wanje munange Webale kutuliza nayogerako nnyo maama. Anti Becky nkubuulire. Aiteta Samu ativeeko munanga abakazi be batamutega kamasu munnaye. Amutega kamasu oyo bwati wagambye Jamira ng'okomyewo. Madam Teacher ekirala kye mbadde ngamba Samu waba atuusizza okuvaawo tayogera. Okay. Tasiibula omukyalo oyo. Okay. Kuba omukyalo oyo oba ate kirala tamukolako lutalo. Okay. Amugambe nze ebyo sibyagala biki asirike ye ng'amanyi kyabaza atuuka abeewo ng'oba afunye omulimu omulala kubanga bw'anaakola olutalo abakazi tuli bazibu twekyusa ajja gamba ngenda gamba bba wange nti bulijjo nkwana omukyala asobola okukyusa akatambi ssebo. Kale Super Lady Jolie kiwebale kuweereza Super Lady Nakafeero naye bannaye nkubuulire bannaye obwavu bulwadde. Beki omuntu yenna wano e Uganda sente kati Beki kyogamba abaana bwe bagenda Abu Dhabi ne babatta toyinza kusanga kampuni ng'ewandiisa 10 ng'ate bafuddenga 2 tekitegeeza nti okumwagala okufa kwe kugenda okutuuke oba okuyita. Olaba n'esemyekozo baamulesewo naye tannalumba amuza kumutta. Wama mwana mulenzi genda mu maaso n'ekyowulira ku mutima gwo nti kyoyagala oba omukalakate kasita akuwa sente ogende mu kitundu ekirala oyiye bizinesi yo. Ebisajja ebyo ebigagga ebyo tebiina laavu tekimuwa budde kati kyova olaba abantu baagala nnyo abantu abababeererawo ebintu bibiri fe abakazi twagala keya na time kati waba tabiina ng'alaba akana kajja bikola wama mwana mulenzi obwavu bulwadde. nga ye Super Lady Nakafeero obwati bwakugambye eno ya Beats of Emergence of Little Mziki nze Rebecca Jingo Wanje Becky jaya kutuweereza ono Martin Nagulu nze Becky nkubuulire oyo omulenzi bwanga wange omukazi oyo si mulwadde tananga buzibu kubanga ebanga lyamaze nawe manyi amulange jayeeyisaamu yamukalakate ekiddako kasita nga bamaze okumuwa sente
walaza agenda yeeyiye atandika ebibye naye ebyokumutiisa simanyi bagenda kola kibi nedda yasooka amugambe amuwe capital bwamala amukalakate kirala bagende mu maaso balatuweereza we balakuwuliriza abaana abalenzi ssente jja batta aca wangi ono Suzani wanekyengera kakati omuvubuka kyembadde mugamba tageza nakkiriza mukabosi we kubanga wano lumu twawulirako muvubuka eyali akaaba ng'aweza omukadde yamusasulira transport mu taxi naye nga eyo transport gye yamusasulira ng'ayagala muwonga kale kumuteekamu ebyawongo kati osanga kyekimu n'oyo mukabosi kyayagala okukola oyo muvubuka takkiriza ssente zaakozeeko awo obudde bwamazeewo yeeyi afunemu ka bizinesi akako omulimu aguveeko sanga balina ensonga lwaki oyo mukazi ayagala mukozesa. Okay. Neyansiza nyamukwana neyanzege webale kuwuliriza Bits FM ekinta buli ky'omuziki. Sam bye bakugamba obiwulira mukwano? Becky amanya mabirizi Richard Ebusunju. Esebo. Nze omuvubuka oyo amagezi gemmuwaga. Ate era ne ssente ezo ez'amangu era ekikula amangu kifa mangu. Kati kyempa amagezi omuvubuka oyo ayeekolerere ave ku by'obwereere. Webale kuweereza. Webale kuwuliriza mukwano gwange. Kiri wano. Hello. Wanje. Webale kuweereza. Webale kunkubirako. Nze wasa bodaboda bombo. Iye waswa. Naddamu nenkuwuliriza nali kwagaliza Christmas ennungi neyansiza nnyo nange ngikwagaliza kubanga etuuse aga Katonda kakati omulenzi oyo kyemugamba mugambe ebintu bibe byandagaano kubanga woba oyagala ekintu tubawa ssente kati mpulira kakati naye wamuwa ssente woba oli amusuubize mukolera edduuka byaba asooka okukola wali eri kubanga olwo agenda mu lutalo kubanga wamaliriza olutalo n'agaana odduwangula omanye obwavu abusemberedde nze mbadde ngamba asooka mukolera edduuka eryo lyamusuubiza then abeere ng'aliraba kate libeere mu buwandiike nti omulenzi ono mukola edduuka lino lirye awatali kukwakulizo mpulira kati wamalirizawo amire ensanafu akikole yewaswa yankola eki yewange Madam Becky wali kuweereza nze amagezi gempa omuvubuka tageza nayagala mukyala bosi kuba mu bakozi banne mwe munaava bitwalira bosi ate ekinaava mu ekyo bijja kuba bibi ndi Andrew Ewaluleeta waki mukwana naye muzzukulu wa Kasujja webala okuweereza ono kigozi nga ndyeno ekyerima butambala yekojja omwana Saamu ng'alabye naye kyabakola ennaku zagenda okumala ng'ali awo mu duuka eryo ng'atunda abe nga bwakubalisa omulimu omulala kubanga bifaanagana mukama we bw'anaamumanya omulimu mufu ne bw'anaagaana okutuukiriza eky'omukyalo ono era omulimu mufu kati abeera awo ng'anoonya omulimu ebbali yeesalira amagezi neyansiza nnyo mukwano gwange kojja bw'atyo bw'agambye weekyerima eri gye bazaala katongole owuliriza Bits FM ekintabula eky'omuziki. Hello mani webale kuweereza webale kuwuliriza ono maze omuzimbe nakaseke naye nze ngamba omuvubuka oyo afunye mukisa omuntu afune ebyokukola agenda kwongerezaako bwongereza ene tunoonya banoonyi omukisa ogwo taguleka Moze agambye omukisa ogwo toguleka nfudde nze wanje omuvubuka oyo aleme kutendera wali okwagala omukyala ayinza okuba mulwadde ng'ayagala kumusiga bulwadde ekyokubiri bwe kitabeera ekyo ng'ayagala kumugema kumanya omuvubuka mugumiikiriza oba nedda n'oluusi ng'ate omuvubuka akyagala omulimu gwe omuvubuka simuwaga kwagala mukyala sigadde Jami okuvezana neyanziza nnyo mukwano Jami okuvezana ye naye bw'atyo bw'agambye wanji sebo webale kuweereza maama webali kunkubirako mukwano oyo David Salinga bulijjo ensozi bbirye ezo ekyendaba esebo ayinza okugalinnya gye gava awaliwo akatego okuyingira ensonda nnya kati olwo amagezi gemuwa bw'aba tasobodde kwenenya mulimu awo omukazi ajja kumwagala wanji taata naye bw'aba anaagwenenya awo ajja kumuwona neyanziza nnyo mukwano gwange w'ensozi bbiri akugambye atya nti bw'oba tosobodde kwenenya mulimu olwo ojja kwagala muka bosi wo naye omulimu bw'onoogwenenya kitegeeza ojja kuba tokyamwagadde naye gy'anaabaddukidde taamusangeyo kale nkulamusiza madamu Becky webale tuweereza ono Vincent ng'asinzidde mukono eno
omwami oyo Saamu kyemuwa amagezi nze atasooka ku papa asooka akwatemuko ku kyawa kati bagamba simanyi kijja omanyi onyaga bitono naye nze kyemusaba atasooka kugira ku papa nnyo kuba oli awo n'omukyalo oyo ayinza okuba oluusi ng'alina oluusi ng'ekirwadde ng'ekyo oluusi ayagala kimusiiga naye nga munnaye tamanyi lwakuba nti wopapa ennyo bagamba olugwamu ge magezi gemuwa neyanziza nnyo mukwano gwange ab'emukono bandabire wanjisebo banyabo oyo omuvubuka Becky takigerezaako ddala akyesonyiwe kubanga wanaakitandikako kijja bakitegeeza akitandikidde ddala ekigenda omwonoonera ekitiibwa bosi wa mugambe buli omu asigale ku status gy'aliko asigale ng'omukozi ne mukyala wa bosi we asigale nga bosi we bijja muviiramu ebizibu by'atendaagadde ate kufuna sigala Rachel Erungujja neyanziza nnyo mukwano Rachel Erungujja owuliriza Beats FM ekinza buli ky'omuziki wangi Becky webale kuweereza kale mama wange nabagala saali gayaza ye nyabo nenze omuvubuka oyo mbadde musaba takikola agume kubanga kirimu ebizibu bingi bye tulabyeko ne bye tuwulidde tagezaako agume abeere ne mukama we nga bw'abadde amukolera nga bwamulimbalimba nga bw'abeerawo ng'amulimbalimba naye nga takikoze kubanga bagenda kwetyabira akalimu obuuka nabagala saali gayaza bale kuweereza bebi abegayaza bandabire mwebale kuwuliriza Beats FM ekinta buli ky'omuziki n'amagezi ge muwa Saamu mukwano nga beebaliza mwebale nnyo mwebalire ddala nkomawo Saamu ebyokukugamba abantu balina bingi Becky Saamu obulamu kya bbeeyi Saamu obulamu kya bbeeyi weewala ebintu ebyo kubanga emyaka gy'oliko gy'emyaka era gy'oteekeddwa okukoleramu ssente naye obulamu kya bbeeyi ffe nekituwangaza kubuuka mu ebyo kubuuka bizibu ng'ebyo ebikemo ng'ebyo bayinza okukuwa ssente naye obulamu bwo okiwulira bayinza okukuwa ssente omusajja n'akimanya ne bakutemula ennaku zino abantu batemula ewaffe kufaako obufi obulamu bwo kya bbeeyi famire yo kya bbeeyi gye emyaka gy'oliko si gye mikulu ennyo gye emyaka abantu mwe bakolera ssente ebyo bye byange neyanziza nnyo munange Magulu Robert ali Abu Dhabi hello wanjiravu wange bambi mwanyinaze takigeza ali mu kikemo ky'amaanyi ekikemo ky'amaanyi wekatyo kasitaani bwe kaba kaagala okwegulumiza mu baana b'abantu aga katonda agobere ddala wala nnyo teyeesembereza bw'aba tayagala obuwangaazi omulimu aguveeko bannange nina omwana nduli nawuulira ng'akaabira ku leediyo baba yayagala mwana wa boosi namugamba genda olabe ennaku y'ekikazi mama kati mwana omulenzi agenda mu nsonga z'abakyala mama yamera amabeere n'ogaleega agaleega naye bw'aba tayagala kituukako yeesonyiwe boosi we omukazi amwesonyiwe afune emirembe mu nsi eno amiina neyanziza nnyo omunyarwanda naye bw'atyo bwakugambye mama ino wange omukwano webale kuweereza naye nze kyeŋŋamba Saamu obulamu bwe bugagga Saamu obulamu bwe bugagga oyo omukazi alina ensonga lwaki ayagala ogwe naye mukwano ayinza n'okuba kyerwalira dda nga kiraba oluvubuka luto lulungi nga kyagala kutta mukwano taata nkugambye si lwa mulimu obulamu bwe bugagga mama Innocent empigi mukwano mama nkwagala ino hello wanjiravu Jebale mukwano nkale bambi oyo omuvubuka agumiikirize naye omulimu agute naye mwe mulaba emirimu girabika Sam it's good and better for you to quit from that job and looking for another employment yanguwa tuka emisinde ono n'amugamba nti ebbanga ly'okoleddewo emyaka 2 gikumala okuba nti obadde oteresa obusente bwo tandika vaawaawo mwana maama tokemebwa hello madam Becky bambi anenze oluse ebintu ebimu mu binsaba nga sibirina kati oba ono mukolere ki bannange wamma kwagala mami Becky webale kuweereza mukwano naye nze ŋŋamba okubeera omwanvu ng'olina emirembe kisinga okuba omugagga anoonyezebwa kuba kati omuntu ono bwe baba bamuwadde ssente n'akola bizinensi omukenke bw'agenda okubeerako omukazi akuwa ssente n'okola ki bizinensi kyo ki supermarket omusajja n'akusanga ku kawunta awo ng'akuguliridde
ne bakusanga ku counter wenyini ne bakutulisa n'ofiira mu business yo. Okitegeera. Muganda wange mugamba yali badde yeerekereza omuntu oyo afune akalima akalala akayinza okumuwaayo ekikumi okulabirira famire ye naye ave ku muko omugagga. Jeffrey kwagala entini. Neyanziza nnyo munnange kwagala wangi. Ningo jewa. Kale taata. Ekifo yantonde. Yogerako nnyo mukama wange. Oyo mugenzi muwa. Esebo. Ameripina karakata omukazi amuwese. Era berera ddala eryantonde beerayo nnyo agambye mirapini omugala kati ofune ssente watyanga bya bulimba ng'oli yeenoonyeza bibye. Anyway watyanga gye basanirira bamugambye funayo akalenzi k'emyaka gye. Owange byonna tulowooza birowooze naye nga kale gakuweebwa muno Julie. Di mukama bwalika wansi ng'atambuza bigere n'akusinkana n'akugamba nti kino nze nakireese era kikole. Waliwo ebintu mukama byagiramu nga yembeera nga yakutegekera dda n'agamba alina okkubo bulijjo yayanira okufuna ssente naye leka nkuyise wano ffe ne tugayaalira. Waliwo ebimu tetulina bigayaalira. Oyo omukyala mukwate mugende mwekebeze ku musayi bw'olaba nga mulamu kasita ekizibu kye yakikugambye ayinza okwangala bambi nga sina bugenzi nga naye nga mu butuufu bawo tamuwabudde. Omuntu gw'otakolera nti oli house boy nti mubeereyo akamwena nze sikiraba mu buzibu n'oteekawo obukwakulizo n'akwa bizinesi nga tonaba kumweyambulira n'obeera nga n'omulimu ogwo gustopinga n'okola ebibyo deni nga bwe mukongola sendi mpolampola ebimu tetugayaala. Julie bote bwogambye neyanziza Becky yanze Jimmy oyo mulenza akabya kajanja amutekerewo obukwakulizo ate n'ekirala ababagagga tebalina budde bw'abakyala baabwe. Mukazi wattu ayinza okubanga alina ennyonta y'omukwano ng'alaba omulenzi oyo yasobola okugimumaliriza nga obutonde bubanja gwe biveeko nze ndagirira waali mukwasaganye nze nfune ssente gwe ekintu okivaamu. Nze Jimmy Ekyengera Becky nkwagala nnyo Katonda wange. Hello? Nani? Obwangi munnange. Ono Yasini Nakiraga. Yes Yasini. Nze Samu amagezi gemmuwa. Tagezaako kwagala mukyalo oyo. Mpulira. Ajja kwereetera obuzibu emyaka gye gikyali mitono. Gikyali mitono. Kitegeeza asobola okwekolerera. Era takemebwa. Mulamu wange. Ekiwe bale kutuweereza mukwano oyo omuvubuka tageza nayagala omukazi. Omukazi bayinza n'okuba bapangadde omupango gwe ne bbaawe ng'omwana baagala mukozesa nga saddaaka. Mu basajja bonna ayagadde kwagalamu oyo omwana omukozi we. Ye mbuuza lwaki tasoose muwa ssente omuvubuka n'apanga bizinesi n'avaawo ne bakola omukwano gwabwe nga bali eyo bbali. Lwaki amala mugamba nti tulina sooka kikola okuwa ssente tolaba nti waliwo ekitali kituufu wakati waabwe. Tageza n'amwagala ye gwe muvubuka gwe baakukomerera emisumaali awo okawuka gwe mulimu. Ogendo iyo obulamu obupya nze ndabanga gwe yeesulise obulamu bwo obuziise nze Nanyonjo Ruth Dubai ogenda kufiirwa obulamu. Oyo ya mulamu wange bwati bwagambye. By the way Sam mpereza message ombulire yali akuwaddeyoko ku ssente oba ayagala musooke mukole ekyo alyoka kuwa ssente. Mpereza ka message ombulireko. Jingo nze Betty ekyali wajja wallahi singa yenze nze nkukalakata mwanje ekisooka kyali mukazi w'omu n'ekyokubiri oyo bamyaka gyegimu bw'oli n'anywa omuzigo omuliro gusaanuuka ebbanga lye n'omwana lyabadde okumpi n'omukazi asaanuuse bannange sikaki naye ekisooka tugenda ku musaayi ne tusayininga byogambye okumpa naye tubisayininga nobikakasa aganyabo nkalakala nenterawo conditions zibiri webadde ombera ku pembeeri nkugambira kati buli omu awe mune space aganyabo nze nkalakata abekyali baddala bandabire obagamba ensemba tomiddeko nnyo banange Jingo webale kuweereza nkale ono sewa emuduuma bukomero n'omwami oyo ngenda kumusasira bambi alabye n'obuzibu okuba obulinga bulwadde bwennyini n'amagezi gengenda okumuwa ekyokukola nze ndaba talina kyalina okukola balina kukwatagana mukazi kyagambye kuba kati omukazi alinga boss omwami ne bw'anaagamba ebyo bagamba mbwagenda alabe boss omusajja ekyo tekina kigenda kukuzza mulimu aba akyagwagala bateese na mukyala bakole kitambula naye nga tolina bujja genda ng'ogenze n'owabira omukazi n'olowooza nti ate omulimu n'ogusigaza bwongeremu bwongerwa bukodyo olwagenda kutambuza kintu kyabwe
gano gakuweebwa bunnoge nnyini ya rabbi. Mami Becky weebala okuweereza kino nkigamba mwannyinaze Saamu yalaba ng'omugagga atasiibawo naye buli ekifu aba akiraba talina kyatalaba ye talowooza nti ku kamera ezo eziri omwo ye buli kimu aba akiraba ku mulimu eri gy'akolera ku laputopu ye buli ekifa wano aba akiraba eri bannange tekamutanda waawanikira omukono bw'ati akamasu kagukubye nze Sofia bweyogerera. Sofia bw'ati bwakugambye nti gwe omulaba nga taliiwo naye gy'abeera ku zi laputopu z'omukyala zaakugamba aba monitoringa supermarket biki ebigenda mu maaso alabika akimanyi n'okukimanya nti omukyala gw'omuleetera emmere gw'omuweereza amazzi g'okunywa gw'owujjayo ssente gw'otwala ssente mu banka omukyala akuyitaayita Saamu Katonda wange twajjirwa ebikemo. Mwana wa mama gyebale ku nze Nsibuga Hamisi ndi wano Serinnya naye omwami oyo bambi ali ku buzibu bw'amaanyi ekintu kye bamugamba okukola bw'atakikole era ajja kuba ali mu buzibu ate era ne bw'anaakikola ajja kuba ali mu buzibu naye nze ngamba bwe nti akikola ekijja kuba era ne bw'atakikole kati omukyala agenda mwekiikamu amulemesa omulimu ate ekyokubiri ayinza n'okugamba omusajja we nti omusajja ono abadde ankwana kale nze mbadde ngamba yeeweeyo akikole kasita amusuubiza omufunira bizinensi batandike bizinensi empya ng'ali ku bbali gy'anaava nga najjaali ebintu bye. Hamisi bw'otyo bw'ogambye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyabo ze Mami Becky kyengamba kiriwa Saamu weesonyiwe oyo mukyala togeza n'okikola togeza mwana wa maama togeza mulabe bulabi oba si kyekyo weegobe ku mulimu ogwo si gwe mulimu ogusembayo toyingirira by'otaasobole muganda wange toyingirira by'otaasobole nze nkubuulira Mami Becky ono Sandra Bryan ekitukutwe abekitukutwe bandabire eno ye Bits FM ekinza buli ky'omuziki. Saamu owulira? Becky, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inze Aisha Ebulenga. Becky amagezi gempa omuvubuka oyo oba omusajja oyo omukazi amwesonyiwe omukazi amwesonyiwe olw'ensonga n'omukazi ayinza okuba na kirwadde nga kitambuza nziku yakyo nekigenda kimuziika enziku bannange ebikazi bannange amwesonyiwe walaba nga amulemeddeko ne supermarket agivemu agenda ayiye ebirala. Aisha bw'atyo ye bw'agambye awuliriza Bits FM ekinza buli ky'omuziki wangi munnange. Annange togeza n'okkiriza okwagala oyo mukabboosi ekyamagezi omusajja omukulu ng'akimanyi akyali muto kyali kiki era ayagala ssente kasita ssente yazifuna tofiira bwerere mwana wattu tokkiriza ssente zamusingira omusajja ow'emyaka gye tokkiriza bakugambye tokkiriza. Hello mukwano webale kuweereza ogwebale kuwuliriza ebampita Stuart omubazi nga mbeera Busunju mpulira ekirambazima zimagine ngamba muvubuka oyo amazima gabeere nti omukazi waba yakwagadde n'otamwagala kakkirize kaagaane bw'atamwagala omulimu gumusuba tufudde bw'amwagala omulimu gumusuba kati olwo amagezi muwe ekyamazima nze okufiira mu bulumi nfiire nkwanga nyumiza kubanga olw'ensonga ayagala omukazi ekyo kiggwe amuteekemu ssente wati niyo banyamugoberera nga nyumiddwamu era omukazi anyeti abale kintu kimu omukazi amukolere ka bizinesi ebbali wati amanyi omukazi yamugjamu ka bizinesi nkale munange wange ebyo biwulidde abo nno basajja banno wangi mulenzi oyo bannange oba omwana oyo teyesimira bunnya omukazi alina byamunoonyako n'amala omukozesaako bw'ati ng'amulekaawo sinakindi omuloope wa bbaawe nti yabadde amukwata era bwe babakwatira mu nsobi omukazi ajja byesamba wala mulenzi waba ng'awulira akyayagala omulimu gwe abeere ku kyamuleeta ebirungi biri mu maaso eyo si enkomerero y'emirimu sinakindi omukazi ayinza n'okuba nga yeerwalira dda amwagaza ki omwana w'abandi omuto atwala eri anoonye emyaka gye anoonye emyaka emirala oyo Samwiri neyanzazanya omukwano gwange Samwiri ndowooza munange owulidde nti teweetantala weenoonyeza biki ebyo byo wangi boy busungu wange omu bw'ati. Mami Becky webale kuweereza mukwano nze boy busungu wane bombo omuvubuka oyo nze nja mugamba bwe nti agume akikole kasita yeewala kamera ezo kubanga bw'aba agamba omulimu ne bw'anaaba aganye era oyo mukabboosi we asobola omumulimirira ewa bbaawe n'amwogerako ebintu ebiyitirivu era omulimu n'agufiirwa
kati nze kyenjo mugamba agume akikole yeewale kamera ezo awo asabe Katonda amukuumira omulimu gwe. Ze boy Busungu. Naye anziza nnyo boy Busungu. Hello. Hello Rebecca. Wanji munange. Bale tuweereza mukwano. Bale kunkubirako. Nze mukyala Kikonyogene Enkambo. Wamma gwe ogamba otya? Bannaye mukyala Rebecca nze ngamba mwannyina nze oyo. Bannanga amekete ssente ezo tazikwasa kisa naye buli wagira amusabe ye akakadde amusabe ye abiri nga ye atereka. Kubanga bwana amukwasa ekisa n'amala omufunako eribye. Omukyalo yajja kumwefuulira amugobe naye asooka amukwata empola amusabe ye akakadde abiri asatu paka wanaweza obukadde obusatu bannaye nze Rebecca kubulire mwannyina z'oyo bannanga amukule azirye azimekete nga ndi ku saidi ye. Otegedde? Iye nze mukyala Kikonyoge Enkamba abendejje bonna bannange bakwagala nnyo mukwano. Bandabire nnyo mukwano mukyala Kikonyogo Enkamba akugambye zimekete mukule naye bukuzise magezi abaye byonna biri wano. Beko bale kuweereza naye omanyi omulenzi amagezi gengendo muwa. Agende wo musawo akole amugamba amukolere ebbaluwa eraga nti mulwadde wa HIV ajeetere mukama oyo. Kati mukama we bwasigala nga alemeddeko n'amugamba ne wankubadde oli mulwadde tugende mu kikola. Omulenzi oyo amanye nti kati alina ekigendererwa atambule oba si kyo asooka yeewo kakapita akatono agende etandikirawo ka bizinesi ake naye takkiriza kuba omusajja bw'anaamumanya bajjamu kuba amasasi ga bwereere kono mwalina jemba kansala biralimu. Neyansiza nnyo ng'owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki Sam bye bakugamba obiwulira funa akasengejja sigaza ebikugasa ebitakugasa ng'oyiwa kasasiro.